Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Kwanirizaako nnyo omulabi wa 3ABN TV enkya y'olunaku luno olwaleero, era nga nkubuuzaako nti wasuze otya? Mukama yeebale kukuuma n'akutuusa enkya y'olunaku luno ng'okyasa omukka ogw'obulamu. Wilberforce Kisomba ge mannya gange, era nga ndi musanyufu okuba nti nno nze ndiwo enkya y'olunaku olwaleero okugabanako awamu naawe. Mukisa munene nnyo Mukama gwatuwa, era tumwebaza naawe weebale kubanga gy'oli olaba owuliriza. Mukama akuwe omukisa. Enkya y'olunaku luno olwaleero okukubiriza okubaako omuntu omu oba babiri weewaawo basatu b'otegeeza nti pulogulaamu yaffe ey'ensulo ey'enkya etandise, nabo bajje batweyungeko tusobole okuba nti no tutambulira wamu ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku luno olwaleero. Ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku luno olwaleero nga kiriko omutwe ogugamba nti omutonzi wa buli kintu. Omutonzi wa buli kintu. Era nga tuli mu kitabo ekyakubikulirwa essula ey'okuna bwe tukyatambulira, olunyiriri olusemberayo ddala lunyiriri olw'11. Katwewombeeke tusabe. Katonda waffe tukwebaza olw'ekigambo kyo, weebale olw'omukisa n'olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde. Tukwebaza Mukama olw'obulungi bwo n'okusaasirako ate n'okwagala kwo. Yongera okuba wamu naffe n'enkya eno nga tuyiga ekigambo kyo, tuyigirize otulungamye, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omutonzi wa buli kintu. Kubikula essula 4 olunyiriri olw'11 Bayibuli egamba nti osaanidde ggwe Mukama waffe Katonda waffe okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza, kubanga ggwe wabitonda byonna era byabaawo lwa kusiima kwo era byatondebwa. Osaanidde ggwe Mukama waffe Katonda waffe okuweebwa ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza, kubanga ggwe wabitonda byonna era byabaawo lwa kusiima kwo era byatondebwa. Buli kimu ekiri ku nsi kuno kyabaawo lwa kusiima kwa Katonda era kyatondebwa. Omulamwa omukulu ogugenda guddiŋŋana ogwakubikulirwa guli nti Katonda ye mutonzi. Omulamu ogwo guddiŋŋana emirundi n'emirundi mu kitabo kyakubikulira, weewaawo ne Bayibuli okutwaliza awamu nti Katonda ye mutonzi. Omanyi mu bulamu buno bw'oba onaategeera gy'olaga olina okusooka okutegeera wa gy'ova. Bwe tuba baakutegeera amakulu ag'obulamu bwaffe ng'abantu mu nsi muno gali ki, tetusobola kwewala kumanya twavaawa. Ensibuko yaffe, bwe tumala okutegeera ensibuko yaffe ne tumanya n'omulamu omukulu lwaki weetuli ate wa gye tulaga, awo tuba tuweereddwa nnyo omukisa. N'ekyo Bayibuli tetulese oba tetuleka nga tuli awo nga tubundabunda, naye etuwa okuddamu okukakafu nti twatondebwa. Eyanjula Katonda nga omutonzi nti yeye mutonzi era yatutonda. Okuba kankusomera olunyiriri mu kitabo kyakubikulwa essula 14 olunyiriri ngenda kusomera lwa 7. Kubikulwa 14 olw'7 Bayibuli egamba, kantandike ku lwa 6. Ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu, ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa. Lwaki? Kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse.
mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Lwaki tulina okusinza Katonda? Kuba ye yakola eggulu n'ensi n'ennyanja na buli kimu ekirimu, naffe abantu yatukola ki? Yatutonda. Ensonga lwaki twetaaga okumusinza. Waddewo okumala emyaka mingi abakristaayo ab'ekirowoozo ekirungi kyokka nga si kyamagezi ekyo wabaddewo saasire kanziremu akasentesi kano. Wabaddewo okumala emyaka mingi abakristaayo ab'ekirowoozo ekirungi kyokka nga si kyamagezi ekyokugezaako okugatta enjigiriza y'ebintu okugenda nga bifuuka ku butonzi bwa Bayibuli, okunyaga Katonda obuyinza bwe nekisinga obukulu empisa ye, okwetooloola entebe ya Katonda awali ekifaananyi kyetulabye obulungi ennyo mu kubikulu b'essula ey'okuna. Ekizuuliddwa kye kino: tulina kusinza Mutonzi eyakola ensi mu nnaku 6. Nti nga bwe tutunuulidde essula eno ey'okuna mu kitabo ekyakubikulirwa, nga tutunuulira buli nsonga lunyiriri ku lunyiriri, kikakafu nti tuyitibwa kusinza Mutonzi eyakola ensi eno mu nnaku mmeka? Mu nnaku 6. Nti omulaka ekitabo kyakubikwa essula ey'okuna kye gukuteekako nange kwe kubeera nti nno tulagibwa ani gwe tugwanidde okusinza nga si mulala eyakola eggulu n'ensi. Naye njaga kulaga akatyabaga akaviiriddeko okubeera nti nno ebiseera ebisinga ate mu kifo ky'okusinza oyo gwe tulina okusinza tusinzaamu ebintu ebirala. Biki ebituviiriddemu oba biki bye tutambuliramu? Enjigiriza y'ebintu okugenda nga bifuuka oba okubeera evolvinga, okugenda nga bikyukakyuka. Ewa ekirowoozo nti okufa bulijjo kubadde nga kitundu ku nsi. Nti omuntu agamba nti nno twafuusibwa bufuusibwa tujja tufuusibwa. Ewa ekirowoozo nti ddala okufa kubaddengawo ebbanga lyonna. Olaba obulimba obulala bwe bukongera eri obulimba obulala, nti oyo atakkiriza nti ddala yatondebwa Katonda agenda kukkiriza nti n'okufa kubaddengawo ebbanga lyonna. Kubanga ebiseera ebisinga tulina abantu nga tukkiriza nti omuntu bw'afa aba afuuse, agenze mu kintu ekirala, afuuse ow'amaanyi, agenda kubeera w'amaanyi nnyo era wa kitalo nnyo. Naye ate si bwe kiri. Kakati eyo y'emu ku bulabe obuva mu kulowooza nti no twafuusibwa tetulina Mutonzi. Naye ng'ate si bwe kiri. Ekituufu kiri nti tulina Omutonzi eyatutonda gwe nange, eyatukola era eyatubumba. Mu kitabo kya Lubereberye essula 1 olunyiriri 13 obukakafu obwo era tubulegako. Lubereberye essula 1 olunyiriri 31. Lubereberye 1:31 Bayibuli egamba Katonda n'alaba buli kyakoze era laba kirungi nnyo. Ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lunaku olw'omukaaga. Ndi Katonda bwe yatonda ensi eno yagitonda mu nnaku mmeka? Yagitonda mu nnaku 6. Naye bwe yali ng'amaliriza byonna n'alaba nga buli kyakoze kirungi. Tewali muntu oba ebintu tebyabaawo bubeezi, tebyebeezaawo. Tewali n'ekimu kyefuusa kaabe ggwe si gwe weefuusa okubeera nga woli. Naye Katonda yennyini yeyakola ki? Yeyakutonda, yeyakubumba. Okufa kwava mu kibi. Ye mugenyi atali muyite. Ye mulabe so era
tabangako kitundu ku kuteesa kwa Katonda okutuukiridde, nti okufa tekubangako welcome by God, naye kwereeta kwokka okuva mu kibi. Nti Yesu Katonda bwe yagamba Adamu nti bw'ogulyako tolirema kufa, ekyo bivaamu byekyo Adamu ne Kaawa kye baali bakoze ekyokulya kuki? Ekyokulya ku muti ogwabagaanibwa. N'olwekyo okufa kwava muki? Mu kibi. Era ye mugenyi atali muyite kwe kwereeta. Era ensonga lwaki tekikola makulu gwe okubeera eyo n'ogamba nti mugwano gwange muganda wange mwannyinaze yafudde, Mukama bw'atyo bwe yageze. Nedda, Katonda tayitangako kufa era tayagalizangako mwana wa muntu kufa. Okuyita mu butali buwulize bwo n'obwange n'obwabajjajjaffe mwe mwava kalunsambulira ow'okubeera nti nno ekibi oba okufa kujja mu nsi muno. Akamu ku bubonera obutulagira ddala nti ono mugenyi yembeera ddala okufa kyekuteeka ku bantu. Olina omulabya ddala ng'afa, akaaba, aggwawo, ajula kugenda naye bwe bamuziikira mu ntaana y'emu n'omuntu ono afudde, kuba tekumanyirika. Buli we kujja kubeera very fresh ne kuleeta ennaku enyiike ku mitima gy'abaana b'abantu. N'olwekyo ekyo kivaamu kya bibi kya kibi. So kye kitegeeza kyekiriwa nti nno obutonzi tosobola kubuwaanyisa na bufuusa, kuba awo oba weeraga wekaweka nti n'okufa kwizzenga kubeerawo emyaka gyonna, ate kitali kituufu. Naye nga n'obujulizi obw'enkukunala nti tewali kintu kisobola kwebeezaawo kyokka, kubanga buli kimu kiriko entandikwa, ate entandikwa eyo tesukka oba teri mu mulala yenna naye mu Katonda yennyini, kuba yennyini bulamu yatuteekawo yatutonda. N'olwekyo ebyo byonna biva gy'ali. Katonda yeebazibwe, yalina enteekateeka ey'okuzzaawo ebintu byonna mu ngeri gye byalimu. Laba byonna mbizizza bujja. Tukisoma mu Kubikulu essula 21 olunyiriri olwokutaano. Teyali enteekateeka ya Katonda okuzza buli kimu obujja. Olusuku Adeni, olusuku Adeni lwakuzibwawo era waliwo eggulu erijja. Lwakuzibwawo olusuku Adeni lwakuzibwawo era waliwawo eggulu erijja n'ensi empya obutukuvu mwe butuula. Wagenda kubaawo eggulu erijja n'ensi empya. Liri erina essuubi eriggwe era nange nti newankubadde tuli mu nsi eno esoomooza, oyo yennyini omutonzi wo alina enteekateeka engazi era ennene. Newankubadde mu kiseera kino tulumwa, newankubadde tukaaba, tuyita mu kusoomoozebwa nga tufuuyiddwako abantu baffe ab'omugaso, ab'emikwano n'eŋŋanda zaffe, naye essuubi ligamba nti nno Katonda olunaku lumu buli kimu agenda kukizza bujja. Ebyedda nga biweddewo, laba nga byonna bifuuse bijja. N'olwekyo tetwetaaga kusubwa gwe nange mukisa ogwo omunene ogw'okubeera nti no tusikira obulamu buno Mukama bw'ateekeddeteekedde. Omutonzi wa buli kintu, eyantonda ye yakutonda, twetaaga okumuwa ekitiibwa nga Katonda waffe. Katusomeko mu kitabo kya Isaaya essuula 40 olunyiriri olw'omunaana. Isaaya essuula 40 olunyiriri lwa 28. Isaaya 40
28 Bayibuli egamba nti tonnamanya tonnawulira Katonda ataligwawo Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi tazirika so takoowa amagezi ge teganoonyezeka amagezi ge teganoonyezeka abuuziza ekibuuzo tonnamanya tonnawulira nti Katonda ataligwawo Mukama omutonzi ye Katonda ataligwawo bakatonda balala bonna abantu bebazenga besiga babadde nga bafa era babaziika bali mu ntaana zaabwe abesiza abantu bafa abesiza ebibumbe bimenyese abesiza emiti gikaddiye ne bayokyamu n'amanda naye agambye tonnamanya tonnawulira nti Katonda ataligwawo omutonzi eyatonda eggulu n'ensi ye takola kitakoowa amagezi ge teganoonyezeka ye Katonda gwesinza era gwensinza obanga tomusinza mukwano nkuyita okubeera nti n'oyo gwoba osinza Katonda ataligwawo bantu besiza abantu ne babafuula bakatonda ne bafa babisaka Buda baani bantu bangi nnyo naye nga bebasinza tebikyaliwo lwaki tokkiriza gwe ne wetwayira Mukama waffe omutonzi wo omutonzi bwe yakutonda Abakolosayi essula 1:16 Bakolosayi 1:16 ndabe nga ntuukawo mangu wano Abakolosayi yes 1:16 ne 17 mu kitabu ky'Abakolosayi 16 Bayibuli egamba nti kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa mu ggulu ne ku nsi ebirabika n'ebitalabika obanga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba masaza ebintu byonna byatondebwa ye era ne ku bubwe buli kimu Bayibuli egambye nti byonna byatondebwa mu ggulu ne ku nsi buli kimu kyatondebwa mu ggulu ne ku nsi ate kati nene mmeeza yatondebwa edda Katonda yawa omuntu amagezi okubeera nti nno amagezi gamuwadde asobola okubaako naye kyakola naye ng'akijja naye mu buki mu butonde bwa Katonda so ewatali butonde obwo omuntu tasobola kubeera nti asobola otuuka ku kino n'olwekyo buli kimu kye tulabako kiriko engalo ne sitampu ya Katonda kennyini kubanga eyatutonda kijja kuba kyakabi nnyo gwe oba nze okusuba okubeera mu ggulu ffe Katonda be yafiirira n'olwekyo okuyita kwange kugamba nti twala nga mutawaana munene nnyo okubeera nti nno Yesu Kristo omukkiriza ng'omulokozi w'obulamu bwo ng'omutonzi wo ow'obulamu bwo olunyiro lw'17 kyali mu Bakolosayi sura 2:17 ebyo asibiri eri emu Bakolosayi sura 1:17 agambye nti naye yewoobulubereberye mu byonna era ebintu byonna bibeerawo mu ye ye lubereberye lw'ebintu byonna era ebintu byonna bibeerawo mwani mu ye
mu Katonda waffe oyo ebintu byonna birina obulamu. Awatali Katonda naawe yeepanka tosobola kubeerawo. Naye olw'okuba nti no waali ensonga lwaki wuuli ate ye tasobola kuvaawo kuba yabeerawo emirembe n'emirembe. Kye ŋŋamba bw'obanga tomukkiriza oli wa kuzikirira newankubadde ng'otambula olunaku olwaleero. Naye tujja kuwona Yeremiya sigamba nti ogenda kufa leero, naye kye ndi mu kutegeeza kye kino nti olunaku luli olw'omusango nga lutuuse kijja kwetaagisa okuyimirira mu maaso ge olw'obulamu bwo. Simanyi ki ky'onaaba onaamutegeeza. Yeremiya essuula 32:17. Tusabe tusembeyo luno olunyiriri. Yeremiya 32:17. Yeremiya 32:17. Bayibuli egamba nti ayi Mukama Katonda, laba watonda eggulu n'ensi n'obuyinza bwo bungi n'omukono gwo gwagololwa, tewali kigambo kikulema. Kanduddemu oluyimba olunyiriri luno eno newananduyita luyimba kubanga kwaya ya Ntinda Youth yaluyimbako olunyiriri luno nti ayi Mukama Katonda, laba watonda eggulu n'ensi n'obuyinza bwo n'omukono gwo gwagololwa, tewali kigambo kikulema. Gwe ayi Katonda. Yes, luyimba olwo lwayimbibwa abaana ba Ntinda Youth nga lukulaga nti nno ye yekka agwanidde okusinza, ye mukulu, yeetaaga okugulumiza mu nsonga zonna. Ekibuuzo kibuuza gwe ogenda kusinza ani? Abantu nga basinza amayinja, abantu nga basinza ensozi, nga basinza ebifaananyi, nga basinza abantu, nga bagoberera kuba bagoberera amateeka g'abantu, nga bagoberera ebiragiro by'abantu okusukuluma ku birowoozo bya Katonda. Ntegeeza nga basinza abantu bakulembeze. Ogenda kusinza ani? Ogenda kusinza Katonda oba ogenda kubuzaabuzibwa amayengo g'omulabe Setaani agerindiridde okumira n'okutyamya okutwala mu bulimba? Kiki ky'ogenda okusinza muganda wange? Okuyita kuli nti nno salawo era londawo okubeera ng'osinza Katonda, kuba ekyo kye kisinga obukulu, kye kisingako obulungi. Saba Mukama akuwa omukisa enkya lunaku olwaleero. Katuwombeeke tusabe. Katonda wange nkwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo gye tuli. Webale kubanga otuyigiriza, tusobozese ayi Katonda waffe okutambula nga bw'oyagala, okola eby'obutuukirivu eby'ensonga, era tusaba otusobozese okusinza mwoyo ne mazima nga tutambula okugenda ebweru okubaako emirimu gye tukola. Omukisa gwo kagutukulembere, ekisa kyo kibeere wamu naffe, kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi. Mukama akukuume, beera bulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.